Radio ya CBS eya Buganda eyimiriddewo n'egamba egenda kuyimirira wamu ne Leader of Opposition Joel Ssenyonyi okusobola okulaba nga ensonga bagikwasaganya. Bamuwagidde mu kino kyagenda mu maaso okubanga awakanya entuula ezigenda mu maaso zibayita parliamentary region sittings. Mukwano gwange bino n'ebirala byenkuleetera tova ku Yugi Updates TV nkutegeeza nti nno yonna gy'osinza okubanga otuwuliriza okola kyamaanyi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo. Kubiriza gwe atanaakubanga osubscribinga, genda mu maaso n'okusubscribinga, sharinga, commentinga gwe mukwano gwange ampuliriza. Kaakati CBS FM eya Buganda eri wamu ne Joel Ssenyonyi mugezaako okuwakanya regional parliamentary sittings ezigenda kubanga mu maaso nga zitujjira gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Yatutte ekifo okulaba nga esobola okuba nga esupportinga decision ekirowoozo kya Leader of Opposition Joel Ssenyonyi ku kya parliament okuba nga zisirikasirikamu nga zikwatirakwatiramu okusobola okugenda mu sizoni zaabwe zibagamba ez'okutuula gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Zino zibadde za kutuula ggulu mu Northern Uganda mu wiiki eno wamu ne President Yoweri Kaguta Museveni yabadde asuubira okuba nga ajja kwogera mu ggulu session eyo mu lutuulo olw'eggulu olunaaba lugendo okubaayo. Olugendo okubeera nga olukuŋŋaana olwadde lugenda kuba nga lukyeyalingibwa ne Speaker Anita Amongo. Oyo nga y'omu ku bagenda okuba nga bakyalirwa nga ako n'okujjukira omwoyo gwa Speaker Jacob Oulanyah n'okukyalira ku ntaana ye gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati CBS FM kitwandiise Buganda Kingdom yayimiridde wamu n'egamba ku luno eri ne Joel Ssenyonyi egenda kubanga emusapootinga okulaba nga bayimirizaamu entuula zino ezigenda mu maaso mu eggulu mu Northern Uganda eza regional sitting mu parliament. Naye Leader of Opposition Joel Ssenyonyi ye yagisezzaako okuba nga akuloozinga nga ba MPs abawera 1,000 abagenda mu maaso n'okubeera nga beenyigira mu nsonga eno. Joel Ssenyonyi ye agamba nti nno agenda kubanga yesigaliza okubeera okumpi asobole okwavoidinga category zino z'Abannayuganda public bainsistinge. Leader of Opposition Joel Ssenyonyi yagenda maaso n'okuinsistinga ekyokulemerako okubanga regional seats zino tezigenda maaso mu wiiki eno kubanga agamba regional seat buli emu ebanga egenda kostinga obuwumbi 5 buli lutuulo lubanga lugenda kostinga obuwumbi 5. Agamba nti nno zino entuula zandibadde nga zigobwa kubanga wootunuliramu n'olaba total cost eya region zennya ezigenda okuba nga zituulibwa zikola obuwumbi 20 biliyoni. Joel Ssenyonyi agamba guno omuwendo munene nnyo ku ssaawa eno eggwanga olw'okuba nga ligenda gumalira mu justi mu byakutuula butuuzi mu parliamentary sittings seasons. Ate ng'eggwanga lirina responsibility nnyingi nnyo n'ebintu financial focuses ze balina okuteekamu ssente ez'amaanyi n'okusinga regional sittings. Ye Joel Ssenyonyi bw'ati bw'agamba n'agamba saa zino tekyetaagisa kubeera nga bakwata biliyoni 5 obuwumbi 5 omugatte obuwumbi 20 nga bagenda mu maaso n'okufandinga regional sittings zino gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno ne ssente ezisengula abantu wano mu kiteeza bakafulumuka zibalemye kyokka gavumenti nga terina ssente. Juzi nakulaze wano abasawo bayanga doctors nga seekinga for internship naye nga ssente zibuze zibafandinga. President n'agamba eggwanga terina ssente. Kati zino ssente zigenda okuba nga zonoonebwa bintu ebitaliimu obuwumbi 20 mu justi mu regional sittings. Justi abo bakogenda eri ne babalabako bulabi ne bakomawo ezo ssente ne baba nga bamaze oziyiwayo zaaki. Wobanga otunuddemu olaba ng'ensonga ya Leader of Opposition Joel Ssenyonyi ntuufu. Kakati amakya g'olwaleero Buganda Kingdom nga ye nannyini CBS Radio leero
bawadde favored bafavorinze jo leader of opposition ne basimirira wamu nabo naye ng'ebaali bafavoringa Mathias Mpuuga Joel Ssenyonyi gwe yali pressinga mu December ono awedde. Leero ku ssaawa 9 Joel Ssenyonyi nga ye alwanyisa oba atayagala kuluuzinga bati eno ey'okulwanyisa ensansanya y'ensimbi eno bamukyazizzaako wamu ne Wamala Barunabba basobole okuba nga bapuushinga opposition ba MPs babeere nga bali in act kubanga bagambibwa nti Joel Ssenyonyi kigambibwa nti no baabawadde 1.2 million ezo zirina okuspendingibwa mu tawuni nga facilitation oba ne ka allowance ke balina okutambula nako mwezi ennaku 4 ze balina okumala eggulu. Kati omugatte business zibaweereddwa ze bagenda ospendinga mu nnaku 4 ezo zikola miliyoni. Zikola emitwalo 4 padde buli muntu facilitation kulyako nga bali eggulu. Ate era kati Joel Ssenyonyi ebyo byonna yabirabye n'agamba ye ayagala kusteyinga we na bintu bino nga ye oppositions nga ba oppositions naddala ba MPs. Story eno ebadde etambula ku mikutu gya social media nga Joel Ssenyonyi ali unreasonable ng'ali so determined okublockinga ba MPs okusobola okuba nga basekendinga kino ekyokugenda eggulu okutuula entuula zaabwe ze baagala. Ekintu kyagamba nti nno tekigenda wadde kusolovinga bizibu bya Northern Region Uganda ekyokutuuza parliament mu ggulu mu Northern Uganda tekitegeeza nti n'ebizibu byabwe biweddewo era bajja genda ssente bazispendinge bazimalewo ekyo kibeere nga kiwedde. So zino ssente ezandispendingiddwa singa tukwata ebizibu Northern Region byeyina byonna byonna ne tugivujjirira zino ssente ebizibu ebyo byandikola ki? Byandivaawo. Naye kati mu kaseera kano otuba nga tugera zikyakala mu bukyakaze nazituula mu butuuzi. Joel Ssenyonyi agamba tekigasa era tekyetaagisa ddala gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ababaka abamu babadde bayeekera Joel Ssenyonyi ku nsonga eno ng'era abamu bavuddeyo ne bagamba nti ffe tujja genda mu ntuulo ezo kubanga Joel Ssenyonyi si gwe afacilitating ensonga zino. N'olaba omubaka nga talumirirwa ggwanga lye ezo ssente nga ye alaba kimumalira okugenda okutalagga n'okulya n'okwonoona ssente nga ye alaba kintu kiri awo ekiri ize ne beerabira nti eggwanga lirina ebizibu bingi. Kati olwaleero Buganda eyimiridde wamu ne Joel Ssenyonyi okumusekendinga ku ki ekigenda mu maaso. Parliament esooke holdingemu entuula zino ezigenda okutujjira eggulu kubanga eggwanga nga Uganda likyalina ebizibu bingi. Bakyalina ebizibu, balina enguudo tezinnakolebwa, balina bye balina okuwa obuyambi. Ensonga nnyingi bannayuganda zibeetaaga, amalwaliro galimu ddagala, abasawo tebalina funds ezigenda bafacilitatinga mu internship. Kwegamba otunuulira ebizibu ebibaddewo last week tebiganya entuula zino okugenda mu maaso gwe ampuliriza. Webale kwekumira ku Yugi Updates TV mutegeeza okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza.